All right. Thank you so much, guys, for being here. My name is Morris Jordan Kawesa, straight out Aromatic Entertainment. As I told you, nze mbaleetera buli lunaku ngenda ne mbasakira mukama wange sebo bafanizi bange bano ngenda ne mbasakira bafanizi ba Aromatic yeah Entertainment. yeah So tubaleetedde ebipya. Yeah, nze nabagamba buli lwempulira nga waliwo ekintu ekirungi ngenda n'enkisaka n'enkibaleetera. Kakati omulundi guno bulijjo mumpulira nga nanga Brand Pro Properties. Olunaku olwaleero ndine mukama wagira Aromatic Entertainment. Nnyo n'afaani. Omala bw'oba toli muwagizi wa Aromatic siranga bintu byo. Tebakimbuuze. Alright, omukulu ono ye director. Lwaki mwanjula nga waali Lubale w'omulamu. Lubale w'omulamu. Tasamirirwa. Taata sebo isoko yegoleko n'abantu baffe. Bannange mbalamusizza nnyo mu linnya lya Yesu, mwana Katonda omulamu. Nze amannya gange bampita Nswera Ivan Ayebale. Nze siriivu wa Brand Pro Property Services Limited. Naye leero tubaleetedde ka estate ak'enjawulo. Tebakaseera nnyo si ssente nnyingi. Oterekamu ssente zo abaagala okuzimba apartment, abaagala okuzimba amaka. Kalina view y'ennyanja ate kali ku koolansi wano Seguku Katale. Oyita ku nikaani katono naye kakwata ku koolansi. Miliyoni za Uganda 15 ku bisatu 15 bate bakusedde. Ogenda kukola wana development yo investment yo y'emirembe gyonna. Ne bw'ogamba nti kati omaze apartment zo zizimbye ne ziggwa baziyingirirawo kwegamba. Gano masavu busavu naye bawudu ndowooza mugiraba y'amaanyi nnyo, walungi wa kusula, walungi ku apartment. Nti bw'oba ovudde mu town ovuga wano ng'otuuse dakiika 3 nnyingi nnyo. Dakiika 3 dakiika 15 ku 2. Tulinako baganda baffe manager. Tulinako baganda baffe kuno ba house managers. Obamanyi ba house managers abe Saudi nga bote tebaweza miliyoni ezo z'ogambye 15 something. Tulina miliyoni 25. Tulinawo ka estate ojja Kabalaga kali wano ku Matuga Semuto Road. Bayitawo Sanga miliyoni 25. Miliyoni 25. Wow. Tulinawo n'ekiweebwa awo miliyoni 18. Kati kusobola Brand Pro Properties ekkiriza omuntu kuba kati waliwo baganda baffe ba house managers benkugambye ng'omwezi afunayo miliyoni ze 3 miliyoni ze 2 ate nga oluusi bwaziteresa oluusi abo bakadde be oba oluusi azitereseza baganda be sente ne bapanzire oluusi bagezezaako okugenda mu estates ez'enjawulo naye nga sente ziterekayo akomawo Kampala alabe ekintu bulijjo kyasasulira nga tekiriiwo. Brand Pro abantu abo bwe batyo ng'efuna sente ntono naye nga yali agadde okubeera ng'agula ekintu ekinene emuyambye etya. Tulina account bw'aba tasobola kuzitereka sobola okusindikayo kisinziira ku property gy'ayagala. Bw'aba ayagala miliyoni 18 asobola okuterekayo buli mwezi n'agamba nja kuteekayo kakadde tujja kugibawa nayo. Mulimu bano abagamba nze ngenda kugula plot ya miliyoni 15 oba 10 nazo sobola buli bw'odi postingako abeera ne bank slip. Akuba bank slip eyo n'agimpeereza kubanga ebeerako amannya n'ekintu kyasasulira. So adipositingira eri nakuba bank slip n'agikuweereza. Yes. N'ogitereka kubanga mubeera mu fayiro nti ono buli omu abeera ne fayiro ye. Yes. Kati bw'akomawo nga sente ziweddeyo n'okwata property muwa kyapa kye nga tumuwa transfer ng'ateeka mu mannya ge. Bw'aba asobola tusobola n'okugimuteera mu mannya ge. Abantu abasinga wano balinawo abantu baabwe. Asobola okugamba nze muganda wange ajja kujja alabewo wakati property yonna wakati nyinza okuba nga nyina ebyapa 10 nenkuwa ekyapa ekyewalala ate ng'oguze wano. Kiba kirungi nnyo era omuntu yenna agenda okugula ettaka alina okukola opening boundary. Oteekayo emitwalo nga 5 bakuopeningira boundary n'omanya nti wano wenguze. Kubanga abamu bakola search, oyinza okukola search ng'ekyapa ekyo kiri mu mannya gange naye nga kiri kapeeka. Ate lwaki? Kapeeka. Lwaki? Bantu babikola nnyo. Oba kiri mpambire ate ng'oguze Seguku.
naye n'okuba nti tewakola opening boundary kubeerako plot numbers ezo ne block number. Kati block number ya wano Seguku tekwatagana naye akasenge. Kati soko kibannyonnyole opening boundary kyeki? Okupima plot yo wabuli kati plot eno kati plot zino nga bw'oziraba ziri plot 15 naye buli plot erina plot number yaayo. Ziyinza kuba ziri ku block y'emu naye buli emu erina ki plot number yaayo. Yes, kati ono bw'oba ogenda ku opening boundary ono aba alina okuba nga amanyi eyiye obanga gw'omanyi kubanga ku gundi gye nkuwa ku title kubeerako neighbour plot number ye ne neighbour. Kati opening boundary omanya da plot number yange yeeno naye eyo ya neighbour wange. Oba tosobola na kujja kuzimba mu yooli kubanga gw'omanyi eyiyo. Yes. Yensonga ya opening boundaries eyo nti omuntu yinza okuguza nga nkuguziza kajjansi ne ku ekyapa kya kajjansi naye ate nga gwe wagulawa Seguku oba wagula Galuga ate nenkuwa ekyapa nga kyekasenye. Gundi company zibikozesa nnyo ebyo. Kati walaba ng'omwesibyeko nnyo nga kugamba kati wano waliwo ennyo ebizibu leka nkutwala eri ate nga price gundi esente ze wagula ziri wano eri plot eyinza okuba nga ya $3,000,000 ate nga wagula plot ya $7,000,000. Kati ye kwe kusindika eri. Kati akusindika eri olw'okuba nti wano yatundawo mirundi emeka? 2. Erimu ebizibu. Kati Brand Pro tetubikola. Tetubikola. Era bwe nkuguza plot yo n'ogimalayo ne nkuwa title yo n'okyusa n'oza mu mannya go bw'oba nga otrustinze tusobola n'okukola transfer teera mu mannya go. Naye plot yeeyo oluba ogigula n'okwata ekyapa abantu mbawanya amagezi teekako caveat eri mu mannya go ne bw'ogenda kubanga omuntu kati system yakyuka ti omuntu bw'akola search ku title yo ofuna message. Omuntu bw'akola search ku title yo ofuna message n'omanya nti waliwo abali mu kusearchinga ku ttaka lyange. Bw'oba toyina permission ku kyo kati awo oddukira wa ng'oli asearchinga ku ttaka lyo gwe si gwe yamuwadde permission asearchinge. Kati awo w'ofunira abantu balina lawyer oba nze osobola okunkuba n'ongamba nfunye wano notification nti waliwo asearchinga ku ttaka lyange nze nkuba ewa Kiso. Yinza okuba nga eri wa Kiso oba nga eri Mukono oba nga eriwa nze nsobola okubayo ne ngamba ani yabadde akola search kubanga bw'okola search amannya go gasigalayo bw'akoze search ku title. Amanya gasigalayo we yakoze search. Nze nenkunoonya nenkubuuza mukulu wabadde okola search ku ttaka lyange olyagaza ki? Kati Mr. Ivan, Brand Pro ng'oggyeko okubeera nti etunda ennyumba etunda ploti ekola ki ekirala? Tulina ne Airbnb ate omuntu ogenda kutwala ebbanga ddene Airbnb ebadde miliyoni 10 emitwalo 10 tusobola okusayirako tusinzira ku bbanga ebadde emitwalo 25 tusayirako. Tulina Airbnb kutandikira ku 1 bedroom paka ku nyumba namba. Kakati tulina bannyinaffe omanyi bannyinaffe abo mbaagala nnyo abali mu Arab countries. Omanyi lwaki mbaagala nnyo nti sente zaabwe bazikola naye bazikolera mu mbeera oba oli akutali abamu n'okulira nti bundi bamuse abamutukunya abamu okitegeera so bakola mu mbeera ey'okusomoza akasente kaabwe bwe bakasindika e Uganda tuba twagala ne tukavaliwinga ne tukawa value. Kati Brand Pro singa nze ndi bweru naye nga nina poloti yange Uganda njagala gizimbako naye abantu abanneetoolodde sibeesiga mbawadde sente zange emirundi egisinga sente baliddeendye. Brand Pro esobola okunyamba nemba nga njiwa sente nenzimbira ennyumba yange. Obujulizi bwe tulina abantu abasinga tukolera nnyo abantu abali mu diaspora naye bo batuwaako obujulizi. Abantu mulimu omukyalo omu ali Netherland eyo namukolerako nali njagala muguza nnyumba kubanga yagiraba n'agyagala n'aŋŋamba njagala gula ennyumba yange emye abanzibye nnyo banziba sementi banziba emitayimbwa n'akasupendinga $600 million naye ng'ennyumba nagenda ogituukako nga lweri ne $2 million tebiriyo.
nenga bakamubalukaaga relatives so omuntu netusooka tulindeko okwende lwaki ba relative bano ba anti kati abantu abasinga baba bamanyi nti abantu abali ebweru bafuna sente za bwereere ate nnyingi naye nga bw'olaba omuntu bw'oba tokubanga ku kyeyo toyinza kumanya buzibu bukirimu bulimu ku sente ezo abantu babeera mu muzira abantu bakola emisana n'ekiro abantu tebalya bulungi abantu basevinga akasente kabeeko akantu keyeekolera mu bugubi so ate oli n'azisindika wano naye bali bamanyi nti naabo abalina sente nyingi bagagga ne we naalya zino miliyoni 2 oba 3 tezijja mu nkosa naye ate nga ekiba gundi sometimes ebiseera ebisinga abantu bali abagulidde beeyagaliza bokka tugambe yagamba oli naye oba muganda wasita muganda wange ate anankolaki naye kakati ffe tetusobola kukola ekyo lwa nsonga erinnya lyaffe tuba tulikoza kintu tulyonomba njagala nnyo okukolera omuntu ekintu anaagamba munne n'agamba nina oli omwami yatukoledde bulungi ebintu byange yabikoze nga bwe nabyagala oba n'okusingawo so ffe tukola linnya ate tukola emikwano omuntu bw'obeera client waffe agala obeere ne mukwano gwaffe so tetukola nti no tukole tukwejjeko tukola naawe osobole okulifaalinga abalala ku our company so ffe tetukola byakiyayi so kale kitegeeza Brand Pro omuntu asobola ogisindikira ssente nemuzimbira tumuzimbira ennyumba yo neggwa n'ogirabako ate ne bwebanga nnyumba zo oba nkadde tusobola ozikola renovation bulungi n'okomawo nga mpero ojja baterako waliwo ebifaananyi byennyina omukyala kuba yite yabadde ayina ennyumba nga bw'ozituukako okaaba amaziga naye kati bwe nkutwalayo kugambye namusindikira ebifaananyi nga ziwedde n'akaaba n'amaziga naye nga babadde bazikolektingamu ssente ba family bo bajjamu bujja tebateekamu nsonga zonna zifaanana bubi so ffe tetugenda muno tukola bukozi ssente omuntu ayinza okujja n'agamba nze njagala ssente tonyumiza ebyo naye ffe abantu abasinga tebatya Katonda batya muntu oba otegeera statement ffe tutya Katonda tetutya bantu tugamba omuntu kati kino kale nkikoze ye ayinza okuba nga takola talina kyagenda kunkola naye ate Katonda bizinesi y'ettaka eno erimu sitaani mungi osobola abantu bwe bafuna ennyo essente bafuuka kirala bafuuka ekitagasa kitegeera so naye ate ng'okukola ssente ezo ozikoze mu bantu bali kati ate kubayisa obubi ogenda kuba ensulo bagamba nti ensulo ogikolaki oba ogalinnye gye gava bw'olinnya ku soosi gano gonna gaddugala so ogenda okulaba nga yalina abakiranti 10 otandise 3 bamanya 2 3 nga bagenda bakendeera so ffe tetwagala kukola ekyo kubanga ekintu ekyaffe kya buwangaazi property ezaffe tetulina wano Uganda wokka tulina Tanzania Dar es Salaam tulina Nyali Kenya so ne South Africa ne UK Michigan tulinayo estate bwe tumanage kati tunaba kutandika nnyo naye nga Dubai we tusinga okuba esinga weebiri byo alright kati Mr. Ivan estate eno ogambye eri side ki Segu katale wano kasoita kunyika just mita 5 naye ate koona ku kolansi so oba yagala ziri eza kolansi bei ndala n'ezino eziri waggulu bei ndala kakati ziri eziri wansi ku kkubo zo ziri meka ku meka zonna ziri 15 naye oli agamba ayinza okugamba njagalako 2 zonna ziri 15 ayinza okugamba njagalako 2 natwala disumuza 25 commercial n'oteekawo akazimbeko n'oteekako amaduuka waggulu n'oteekayo apartments so kati ziranging mu sente meka zo ziri milioni 3 5 ku 10 milioni 3 commercial kati 5 ku 10 ziri milioni 4.5 naye ffe twagala abantu bazitwale mangu ate tukole ebirala ate zino ezeno waggulu kuba ziri eza waggulu zino tetuzisedde twandibadde tuziteeka milioni 18 naye olw'abakasitoma baffe twazisiza ku milioni 15 yeah
Okay. 15 era oza waggulu wasigaddewo ndowooza nga 10. Abasinga zonna bazitutte okusinga tulina commercial wano. Liri ssomero. Essomero lya Kindagattene naye ddungi terireekaana. Ngamba nti omwana we aba afunye wagenda terigamba mbu ate wano ne gundi zonna amalwaliro gali kumpi. International schools ziri kumpi wano e Lubowa so ne malls zikwetoolodde. Okay. Kakati sente zino milioni 3 wansi ni waggulu 115. Ziri fixed oba tuteesaamu? Ezo ziri fixed. Tetwagala nnyo bantu kuba wawaaza mata 18 ate ogamba ate nsaliraako. Kale mpa zino. Twagala omuntu tumugambe ekintu nga kyekyo ekigenda kukyuka. Baganda bange aba USA mbalamusiza nnyo. I love you so much. Mwebale nnyo okuwagira Maurice Jordan's K Media, mwebale kuwagira Brand Properties. Tubalinze kati tusumulu because bwe tuva ku estate tudda ku estate tugenda Garuga bwe tuva ku mazzi bwe tuva wano tulina estate e Garuga gwayagala okubeera nga akawewo kakufuuwa. By the way neno estate njagadde kubanga akawewo bwe kava eri wansi bwe kajja eno Lake View yiri wali. Wow. So lwaki tojja mu Brand Properties noba nga osobola okufunira ettaka ove mu bafere ejjamu Brand Properties yagenda okubeera nga akuguza ekisinga. Maurice Jordan's Kaweesa straight out Aromatic Entertainment tubalazeko ku estate eno naye nga Brand Properties weetuli nnyo okubeera nga tukutuusaako ennyumba ennungi eziwedde okuzimba. Tuzirina enzimbe, tulina apartments enzimbe, tulina Airbnb okuvira dda ku 10,000 n'okudda waggulu ate nga tuteesa bwogenda kwebakamu for some good time. N'abalina ennyumba zaabwe tezaggwa. Balina ennyumba ezitaggwa. Tusobola okuzidevelopinga. Wow. Tuzikulaakulanya ttaka lyo byagalamu bizimbako oyagala kutundira byonna tubikola. Kasita kiba nga kikwatagana ku ttaka ku mayumba. Brand Properties we tuli okubeera nga tukutuusaako. Thank you so much. Until we meet next time. I love you so much. Nja kumukomyawo mukulu nga tuyina estate nga tuyina apartment gye tuyingiddemu tukulambuze tukulage kati bana Airbnb bize kitegeeza Airbnb ebeera fully furnished. Buli kimu kibaamu. Ojja nangoyezo. Goleeta tulo nangoye. Goleeta tulo nangoye. Ebirala byonna masannyalaze, DSTV, network, wifi byonna bibeeramu. So go just ojja nangoyezo. Thank you so much. Until we meet next time, Mr. Ivan njamukomyawo nga tuli mu estate endala. Ekirala kye weerabidde. Yes, sir. Weerabidde okubalagirira location yaffe. Kati gwe CEO oli CEO kasangibwa Zana Ntebe Road MT building first floor era bw'ogenda kukola nsi kwennyini ekipande oba okiraba Muguluma building niya Muguluma building wetuli awezana wennyini ku roundabout wetuli. Lwaki nedda Maurice Jordan's Kaweesa straight out Aromatic Entertainment lwaki tojja mu Brand Properties nobanga weefunire ettaka weefunire ennyumba ojje kuwummulako mu ka Airbnb akawewo kakufuuwako jangu mu Ivan over Brand Property. Thank you so much. Have a blessed night. Bye bye.